What is it that you cannot forget in your life? Enajja wano nga 3 yali Lwakutaano nensula wano ku Lwamukaaga nasiiba nakola nga 3 ne okulya nalya nga lumu ku Sande binalira mmere n'otugamba mbu tusabire bye twagala tuwandike bye twagala mu kitabo zinawandika ebigambo 10 ebyo nasooka kuwandika ku kitabu kwago yali nga nazunga nga sifuna omusajja njagala neŋŋamba wenyingide muno mu nnyumba ya Pastor Iga kyenjagala nina okugifuna muno ate musajja gwenjagala njagala muno mu Pastor wa Iga sinawulala wenjagala agenda nembeera ngenda mufuna muno mukyaki wa Pastor Iga era njebaza Mukama musajja ono amufuna muno era ndi naye otyo kati musajja mujaasi namusanga muno yani oize yani Pastor chikuba wonfe yogera wanji Pastor musajja oyo anyway sitira muli tumuyita erinnya musamukwatanya erinnya lye naye nze ntera kukozesa ebigambo birala we muyita newembera ku simu nga mukubira omuyita otya kikuba wonfe Pastor muyita baby n'erinnya lya baby lyalaba n'owekinaana bamuyita baby. Even the one of 8 years is called baby. Pastor nagamba sagala musajja ng'alina emyaka 25 era nasaba njagala musajja ng'alina emyaka 3 oba 35 wana kubanga bano bavuvuka batubonabona nnyo twakowa empale enywera mwakowaki empale enywera mwakowa empale enywera ye Pastor kakati omusajja wali wano is he here? Pastor taliyo wano agenda kujja wisi ejja naye atera kusaba wano bamuyita Kaseese yagenda Kaseese wawulya bamuyita linnya ki wano wanje wano wawulya bamuyita linnya ki nedda akyali mupya naye yali yakatandika kusaba wano kati akwagala nnyo Pastor newebeera kiro nga nkubira simu era paka kati weyajja ali Kaseese tayira ye Pastor mulyawulya nga omwagala nnyo Pastor kyo kituufu mwagala lwansonga musajja atalina mpisa mbi yantwala wa maama we ne bazadde be yandagayo mbalala netukoma nange nemutwala waffe maama talina mpisa mbi lwansonga omulabidde ebbanga ki kati mwezi 2 kati tugenda weza mwezi 3 biki byakakusuubiza what did he promise you kusooka yansuubiza embaga ate yaŋŋamba eyo mbaga agenda kukola muno mu kyaki wo talina twala walala ate wokubiri n'aŋŋamba kuvannyuma w'embaga agenda kungulira mmotoka era mwebaza Mukama kakati walinayo omusajja omulala ne mwawukana ninayo omusajja emyaka ewedde 2015 yani omusajja wali bamuyita Junior abeera Mukono nze njagala musabira yabakomawo I want Junior to come back nedda Pastor totuleetera bamundu wano don't bring the soldiers Pastor oyo gwe njagala oyo gwe njagala oyo gwe nasiima mu bangi maama oli wali tomalusiima kyukira oli mukazi akuliranye omugambe nti ayaga kazi mutijja ono omutukuba kati maama kati oli yafuuka bikadde nedda Pastor kiriwo ekiti musajja oli Junior ene namwagala naye ankola asobe nti yanimba mbu talina muwala bweru naye kuvannyuma era namusigama mbaŋŋamba mbu alina omuwala era namusanga mu nnyumba kituufu alina omuwala mulala kyekyamukukyayisa that's why you hated him ye kati ono ye talinaayo this one doesn't have
Pastor simanyi kubanga ebbanga kati ono mwonna omuzuula ng'alinayo naye ng'okyawa Pastor nedda sola musha akiriwo kiti kupozi ng'akwana ng'ali eyo wakolera mulimu gwe naye nga mbeera naye wano waka tofaayo sisuubira oba asobola kwana kubanga sisuubira Pastor. kale fukamira omusuubize nti ogenda mumwagala omubuulire buli kimu kyonna omulaga omukwano mukanira kati fiiringa nti oli mumulabako omuwaane byonna by'omuwaana bigweyo muwaane byonna by'omuwaana bigweyo Bannange mukwano bebi wona gy'oli nkwagala era nkusuubiza sigenda kukiitinga onomala emyezi emmeka oba emyaka nja kulinda okomewo bakabanga gwe njagala sinnamulala gwe njagala Pastor. kati obadde mumusuubiza kati muwaane muwaane by'omwana byonna bigweyo nange Pastor. Pastor amaze kumuwaana muwaana bubi bubanga yempaane terimu yadde akasikiriza kale genda muwala wange mukama akunyweze wakati wo n'omusajja gw'oyagala n'empeta ebeerewo ate muwangaale mpaka mu linnya lya Yesu. God bless you. Kiki olifa tuweera biki? What is it that you cannot forget in your life? Pastor, me, I'm here. I want you to pray for my husband. It is time for testimony. Continue. My husband has ran me and leave me with a 2 years girl. And I don't know where he is now. And me, I love him so much, Pastor. I want him to call me where he's staying and we go and stay together, Pastor. I love my husband as I love you, Pastor. He's the king of my heart, Pastor. I want my husband to call me and we stay together until we die, Pastor. I love my husband. You love him as who? As I love you. I love you, Pastor. Like who? You love him as love who? You, I love you in Jesus' name. He's called who? It's called Arafat Twairu. He stay where? We were staying in Nagurugo down, but for him now I don't know where he's staying. His job? He's a driver. A driver? Yes. But you love him so much? I love him so much. Everything I'm thinking about him. Are you sure? I'm sure. Even in the dream? Yes, Pastor. Pastor, and he's not giving me help, Pastor. Okay, you call him to come back. My husband, Tata Sharif, I want you to call me where you're staying and I come and stay with you together. And I want you to love me the way I love you. And Pastor, I want you to pray for me to give me a money and I start my business. Show him that you can try because of him. My husband, I'm really missing you. I'm really missing you. I don't know whether you are also missing me. My husband, call me and we stay together until God is the one to separate us. No one will separate me from you. It's only God, Tata Sharifa. I'm saying this in Jesus' name, and I know everything is going to happen. Everything is going to be fine, Tata Sharifa. You will call me that my wife, Rachel, come and we stay together. I love you. Yes. I love you. Yes. You are the queen of my heart. Yes. You are the queen of my heart. Yes. I'm even now missing you. Wow. I'm even now missing you. I will be with you. I will be with you. And no one is my wife, is you, Rachel. I will be with you and we stay, we produce, and we die, Pastor. That's the thing I want. And another one, I want him everywhere he's going, everywhere he's doing his work.
to keep thinking about me, remembering me. The heart to be pumping about my wife. Yes, Pastor, that's what I want. Hey, you pray for me, Pastor. I love my husband. Everything, I'm missing him. Tomorrow he's going to call you. Thank you, Pastor. My husband, Tata Sharifa, I love you, I miss you, and I kiss you. Simple as that. Chimala. God bless you. God bless the mighty hand of God. Bless my daughter. What is it that you cannot forget in your life? Nsumba mukama yeebazibwe. Amina. Nsumba nze neebaza mukama buli Saturday night mbeerawo naye mukama ankoledde ekyewunyo kye mbadde ssuubira kubanga buli lwe mbadde nsaba nfuneeku eno ensimu naye mukama yagimpadde mu linnya lye ate eriko n'akaveera. Are you sure? I'm sure. Eriko n'akaveera. Eriko akaveera. Kyokka bannaayi. Kale mbuulira ani yagiguze? Who bought it for you? Musumba Siri mukwano gwo? oli mukwano gwange. Kale mbuuliraako. Musumba olaba bulijjo mbadde nsanga bannange bandizirako ne bangeyambu nombera n'olusimu nga luliko ebituli nga banjerega naye neefukamira wansi. Nga balina empisa embi. Neefukamira wansi nensaba mukama ne mugamba njagala mpa essimu mwana wiiki njagala nze nga nziwerako obujulizi naye Pastor kulokubiri olwa Valentine. Olwa Valentine. Sumulula wamma. You speak. Sumulula Moses. Speak whatever you want. Tuli mu Saturday night. Ekiro ky'olwomukaaga. Tuli mu kiro eky'olwomukaaga. Saturday night. Otyo. Olaba musumba kati waliwo ngamba wanki olaba waliwo eyampita yali mukazi yali kojjaawo olaba musumba ndaba n'okuwulira mpulira musumba nampita nangamba kwako nomugaki nangamba kwako Valentine nga yagireetera mu bokisi yayo nga kuliko ne galanti byako buli kimu nga nebe ekiri naye musumba nebaza mukama naginterawe ati nengamba kino nga mbadde sisuubira mulamu wange naye musumba olaba ngenda ku Facebook ne ku WhatsApp chatting ne ba friends bange bonna kubanga musumba mpulira njagala nange ku mutima nasayense nnyo naye musumba njagala oyo we yajja muzizeewo kubanga yagiguza $25,000 newunyiza ezo zinteekamu ne ŋŋamba ye nzaani kyokka bannange gayi nga mulungi oyo. Is a good guy. Handsome. naye musumba bambi musabira azeewo olaba nyiza obutamusabira mukazi munange reka kakati Now, yani who is he? njagala musabire yani musumba bamuyita Lutaya Richard abeerawo. Where does he stay? abeera Kasubi. Asabira wano. Where does he pay from? Osoma. You study. Olina emyaka emeka? How old are you? Nina emyaka 17. Lwaki tosoma? Why don't you go to school? Musumba nze mama wange yali talina ssente ng'ate buli kisi ab'eŋŋanda bange bonna yali tebanjagala ne ŋŋamba ye nfaaki ne nvaayo ne nziza mu tawuni ne nsangayo muganda wa maama
era gwe mbeera naye nkola naye musumba nsawo nsabire mbeere n'omulimu ogwange nange nkoye okunkozesa. Kakati igwe neggaayo oyo muli biki? Musumba tetulina bye tuli. Siri mukwano gwo. Don't you have some affairs with that guy? Siri mukwano gwo. Musumba oli mukwano gwange naye tetulina nebye tuli. Mbuuliraako. Amazima. Siri mukwano gwo. Oli mukwano gwange. Oba onojja n'okimbulya mu counseling. No way, Kakati yagamba ki? What does he say to you? Olaba nze ngamba mwana gwe nkwagala. Mama kanyabo Gambi. bw'akigamba gw'owulira ki? How do you feel? Nze muddamu ne mugamba nkubulire nsaba kunsapoitinga kubanga njagala mbeere n'omulimu ogwange ate ontwale n'ewaffe buli omu akyewuunye. Akola ki? Antwale ewaffe. Ani abakutwala? Tugende ewaffe. Mwanjule? Buli omu akyewuunye. God bless you. Genda Mukama akola ebisingakaawo. Mu linnya lya Yesu Kristo Munnazaaleesi. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.